Oluvannyuma lw'ekitongole ky'ebigezo mu ggwanga ekya UNEB okufulumya ebyava mu bigezo by'abaana ab'ekyomusanvu eby'omwaka ogwa 2024 ng'amasomero g'ekitongole kya KCCA gakoze bubi nnyo, kino kye kyaviiriddeko sipiika w'olukiiko lwa KCCA okuyita olukiiko mbagirawo bakubaganye ebirowoozo n'okunoonya ekyokukolera amasomero gano agalabika nga buli kiseera geeyongera okugwa. Mu baayitibwa mu lukiiko luno kwe kwali ne Nankulu omujja ow'ekitongole kya KCCA Hajjati Buzeki Sharifa, era ng'ono kimuweddeko bw'akonkomalidde mu kizimbe omubadde mulina okutuula olukiiko olw'abakansala abasoose okulwewogoma. Olukiiko lwayitibwa ku ssaawa 4 ez'okumakya, kyokka Buzeki atuuse ku ssaawa 4:02 nga watuukidde wabaddewo kansala omu yekka, Yasin Omar akiikirira Makindye, era ng'ono wa NRM. Mu kaseera kano Buzeki alabiddwako nga yeewuunaganyaamu ne kansala Yasin nga beebuuza obanga ddala olukiiko lunaabaawo. Zibadde zinaatera okuwera ssaawa 5 bakansala ne batandika okuggyayo omwomu, era bwe ziwedde ssaawa 5 nga n'ekitundu olukiiko lutandise, kyokka sipiika n'asooka n'aluyimiriza okusooka okwetegereza obanga ddala omuwendo gw'abakansala bakkirizibwa okutandikirwako olukiiko gubadde guweze, olw'okuba nti mu kaseera ako era ennamba ebadde ekyali ntono. Oluvannyuma omuwendo guweze, olukiiko ne lutandika, kyokka nga luno ku nkomerero lutabuddwa kansala wa NRM Omar Yasin, ono nga mu biteeso byaleese ekibadde ekikulu kibadde ky'abakulembeze ba KCCA okubatwala basisinkane pulezidenti olwo n'alyoka ayambe ekitongole kya KCCA okukiwa ensimbi ezikimala okuddukanya amasomero. Akati mbadde njagala kubayamba n'okuyamba ky'amasomero ga Kampala. Akulira ssente za Uganda ye Minister of Finance. Minister of Finance ye President w'eggwanga. Oyo Kasaija si minister. He is delegated. Era yakola budget. Mbadde njagala mbayambe kubanga nina enkola nsobola kutuukawo president. Batwale bagende bakole keesi yaabwe. Banyonyole tusabe president alongere ssente. Si bya education byokka ne bya health n'enguudo n'ebirala, naye olaba bakubye kerere zokka zempulidde. Wabula ono bakansala tebamuganyiza kwogera, ne bamugamba nti talina nsonga era yeetaaga kusooka kutwala kusomesa mateeka okuddukanyizibwa olukiiko kubanga tagategeera. Mr. Speaker, we as councillors, we were inducted as council. Yes. But for him, here is nothing with any information which can lead this council. So I thank you, Mr. Speaker. So most of the times they go, they get money out of the teachers and the staff, and they don't do what is supposed to be done. So it's really a big challenge that nothing can be done when there is no supervision from the council. Lastly, Omar naye bino byonna biwakanyiza ng'agamba nti okujjako nga KCCA n'abagiddukanya nga bakansala bakkiriza okukolagana ne gavumenti gy'akkiririzaamu eya NRM, naye tebalina kye basobola kukola nga tebalina nsimbi. Mbadde mu kanso bwe gusoose nga nkola submission mu kanso eno, mbadde ne point 2. Emu ekwatagana na malpractice. Kubanga teboogedde malpractice. Bonna wadde boogera sente tebalina sente ntono, taka naye teboogedde ku malpractice mu masomero. Bino byonna nga tebinnabaawo, abakulembeze nga bakulembeddwamu Lord Mayor basoose kulaga bwennyamivu olw'engeri amasomero ga KCCA gye gaguddemu nga mu mwaka ogwa 2024
agamu tegafunyeyo wadde omwana eyayitidde mu ddaala erisooka so nga egaali gakulembera. Lukwago wano wavudde n'asaba oba kisoboka n'ekitongole kya UNEB kiggyewo ebigezo eby'abaana ab'ekibiina ekyomusanvu. Once scrapped, I don't want to sound like I'm steeped into conservatism, and I don't want to get away from the tradition and whatnot. Yes, at the risk of sounding like I'm a conservative, I feel it's detrimental to scrap here. It is disastrous because it's going now to cause a situation where we shall have a cluster performance with our to be promoting a laptop among our learners. You know, after all, we'll just continue, just going through the system up to a particular level. Yet now, it has been compelling our learners to put in more efforts, bearing in mind that there's that cut-off. Bakansala buli abadde akwata omuzindaalo ng'annyonnyola ebizibu ebiri mu ssomero erisangibwa mu kitundu kye erya KCCA era nga buli muntu yeebuuza engeri abasomesa mu masomero gano gye bakolamu emirimu gyabwe awatali bizimbe n'ebintu ebirala byonna ebikozesebwa mu kusoma. Which accepted to do our own PTA. When I talk about PTA are that kind of arrangements where parents will contribute to the well-being of the students or people in the school. That my cause here is a speaker. We as councillors, we were inducted as council. But for him, here is nothing with any information which can lead this council. So I thank you, Mr. Speaker, and take him for orientation. I left the school in second term. And up to now, Mr. Speaker, they have not replaced any teacher for P7 class. And you can't, and really, you can't. Speaking of our school.